Indi mbadde muse naye ttiimu ebaddemu nennemese miliyoni 8 luliba olwo ngenda kumwabya mukama obwongo yampa bwokyaffe sinampambi nkimanyiko mali bwenkofu byebinfuula okuba omukambwe so ndi simple nze Sweet Dara omuyindi mbadde muse bampa ku bampa lyanda kulyanda wali ku YouTube otekamu Sweet Dara omuyindi mbadde muse subscribinga nyiga notification obenga ofuna akade buli lwentekayo ebyaka byempira gikuba tuukayo olabe gye nabawadde gulo Sweet zange okola gologolo munda okitegedde munda nembawa omupiira gwa kata ogwo noku ngasanya bozinia okola golo 3 nekikwatayo sente mwaziridde kati ne ku TikTok oteka mu Sweet Dara kwenda kufuna amapesa gange ebikulemeredde nkonaako WhatsApp yange ebaako eri 0756 9M0 yenna kubira simu neyita Sweet Dara mugambe nti sekamu kasato mulako trade mark ya malibo yaba agenda kubba tulumbe tusimbule nolwalira amapesa wegali mu subscribing ku YouTube munyige notification mubenga mufune ebikuba munda ne ku TikTok ombayo ne ku WhatsApp jangu twogere nkuwaga kubanze Sweet Dara lumba n'obuvunanyizibwa bampa ku bampa lyanda kulyanda twaganya munnonze Sweet Dara mutabani wa Jamada azalweka amasago lwebita kuli wali omubaka enkofu nnonze nakyukamu olw'okuba amalibu omanya amannyo nagajjamu nga nti galiko mu Uganda yonna nze Sweet Dara omuyini mbadde museka kati gwayagala ennyimba zange wane wa muzungu David Ekasubi oviiramu kubasooka kwavula stage n'omukoonako ate ne ku YouTube akozesa linnya muzungu David ne ku TikTok muzungu David mukooneko buli luyimba lw'oyagala nga lwadda luyiseeko emyaka noonya muzungu ajazikuwa nezange Sweet Dara zonna wano weeziri tumuwagire kumanga naye atwagala ate abayimbi abatannamukyalirako mukyalire ku muzungu David tayina tabu mujja kumweyagalira nze namufunamu kyobola katuli ba Luganda tuli tuti kale mulumbe 27 gwali mwaka mbyafaayo ndifangolojja siteera lwe bamunzibako mu nkuuka eye yali egumalako eyamubboolo n'ajejemba mbu yansinga okukyanga wamma siteera yafuuka malaaya era ayagadde akwata nakkutu agomoka amatumbi budde bw'ojja nti police patrol abeera anoonya bamugola atunda kabuuzi obudde bw'ekiro namukwana nze sitegedde nti mu luzungu we bayita sexe naye maama ayendanga mbwayo era kaakati atinkana balala tutambula bwe rutyo yali true story nze nnyimba true story era abamanyi kati eye kutuukako ddi kati mu mwaka gw'2000 najja n'enkwano omukyala bali bamuyita Siteera ava mu family engagga naye sigenda kugyatuukiriza ngagga nnyo more than more kati benja ne mukwana ate nze nali mmira bba gyange naye nange ne nkozesa obutonotono bwe nali nina mukyala ono nanjagala ate nga takimanyi nti ndi muyimbi naye twafunamu obutakkanya katono ne twawukana bwe twayawukana tibwalina bw'amaanyi kati ate mukwano gwange ddala kuba eno twali twagalana nga mbalaga nkubye oluyimba olwo nasooka nenkuba nafuna ekyana nga lumuwaana olimba oko yamubanda Siteera nkumatira bambi gwe muggalanda w'abalungi terina mukazi akusinza laavu katambula bwerutyo wafaanana nga Kasozi ku Jessica Nababi okutwaliza ewamu ennyimba za Kasozi yasooka n'amuwaana mu luyimba Jessica Nalule era bw'oba owuliriza oluyimba Nababi akugamba so nali namuyimbako mu luyimba olulala yali awaana kati actually Kasozi era ennyimba ze nze zinyumira nnyo ate Livingstone Kasozi engeri gye yayambanga n'abayimbi abangi teyayina mutima mubi mu kuyamba omuntu azze sifaayo kubanze bw'oba ogenda kunyamba naye oba olina kyonjagalako n'ekikuwa naye nonyamba kasana ng'emma mpiseewo yayamba abayimbi bangi kati era nze namwagala nnyo ate yayimanga true story naye n'ebyange ebyo bya true story era oluyimba olwo nafuna ekyana bwe mmala okumuyimba nga muwaana ate ne bamutwala kyannuma nnyo n'ensooka nkuba waawo oluyimba nagwa ku muyaayi nagwa ku muyaaye nze n'endowooza ndina muntu wandya nnyo n'onkaliza ate kati ondekawo olwondekerani wandya ssente bukadde bwange ne busaanawo laavu ya ssente nkusaba kati ogisazeemu ng'onziriddemu kati ng'olwo njagala tuddiŋŋane kakati bwe yagaana ate naayagala mu mukwano gwange kati nendeeta yafuuka malaaya nawulira tano ze nenyongerako laavu mi quick
Love me quick ngenda yentunula yono gwendiko siteera mu miimankanyanya sonyiwa okukola alaasa kuba omumanyidde okumala ebbanga nansirisa endi waka nonsoomooza n'enkona nonvumanga n'ensirika kankusoma ompulira mu bitabo omumanyi ontegeera era onveeko ebintu byali byankukutu kiki ogamba abantu mbuno lutambula bwe lutyo obukyawe buluma ate kankubulire kati nze kye nasooka okuyiga omukazi bwankyawa ku ssaawa bwe siziri 5 siziri 4 zigenda okuwera 5 nga mukyaye ebitundu 8 ku 10 kikulinda kunkyawa nnyo nga sinda kukyawa nnyo obukyawe buluma era ate mu biseera ebyo bwana muzungu Stella amala okuntigomya siwe nayingiriramu lulyo lwa boda boda ningendako mukabona nangamba eno teri bizibu kubanga tebagenda kunnumya mutwe kiggweeraawo asigala bibye naawe osigala bibyo tebangamba mbu bawola n'ebbanja singa oba ofuuse kasitoma omulungi butereevu bakoola naye nno mukwano gange Musisi Joseph omumanyi Musisi Joseph ebiseera ebyo wenyimbira oluyimba wenyimbira nga nkonda Stella ezo ennyimba kibi nnyo mpozi Stella yafa Stella wumula mirembe Stella yafa era nenkuba Stella Montana yali nino olimba oluyita Stella Montana namuyimba paka Magombe lwolutambula luti lwali lwakutaano ng'obudde bukya Stella n'akutuka amaaso malungi n'atuva ku maaso nakkirira emagombe nali mutulo nga neebase ku mmandi n'endaba ebimyaso okwetegereza nga ndaba Stella naye ng'akoze nnyo yankakasa nti nafa dda munnange saba ojjo nziikeko dipulaanira esiganzibwa amaanyi bankubadde enkokooto nansindira ennaku eri emagombe gy'alina okukaaba n'akaaba baamusiba nnyo abaamuzinga bambi ng'alinga eyabavumye emagombe yagambye emisana liba bbugumu lingi ddala ddala budde bw'ekiro wa nnyogogo kamala naŋŋamba asola bubi Stella yagambye ŋŋende tubeere tutambula bwe maali bwa mmana ezo z'ennimi ezaabwe ze boogera emagombe tiye mu maana zaleeta abambw agambye tibambi nkwagala amawanga mangi eri emagombe gyali mbw alaba yaba bbulu abaguliini ng'enviiri mmyufu bangi ddala ddala bakira nnyumiza mmutunuulidde nti naye nga mmutya nnyo kuba enviiri ze ezaali ennungi kati zirimu erwa bbulu eyali sikini enyirira okukamala yajjula ebitanga pozi n'enjala nga mpanvu okukamala fuuti ziri mu nnya Stella wummula mirembe ekyakira abafudde saba omwoyo gwagulamuze kisa mukama wummula mirembe kati kitaala kyekyo ekyakira abantu abo nagisanga ngombo yako nsi ne basudde n'agamba oba kitaala kyekyo kye bagamba ekiri emagombe kyakira abazaala omuzadde kankwanjulira ekikaaya college school Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'Ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde
ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Kale ntwala omukisa guno okwebaza gwe atugoberera okusinziirira eyo yonna gy'oli. Wasuze otya, osiibye otya ssebo oba nnyabo, emirimu gikutwala gitya? Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst, nga bweri enkola yange ndi nkyaza ab'enjawulo ne bajja ne tuba nga tusobola okunyumyamu ku bintu ebikwata ku kisaayi kino ekya Kadongo Kamu. Kale n'olwaleero nkyazizza mukulu wange Sweet Dala. Neebaza abantu abakola reactions mu inbox mu comment section nga balaga nti omuntu baamusiimye. Omanyi tutya nnyo okubeera nga twonoona eyandibadde data wammwe, okubeera nga mulaba oba oliawo ebitabagattako. Kale n'abankubirako waliwo omusajja akwagala ennyo bamuyita Wisdom Music UK, naye nga musajja mu Sudan si nti awangalira Sudan naye nga mu Sudan muzaale wa Sudan lwakuba obudde buno ali wano era naye muyimbi wa Kadongo Kamu. Okujja kumwebaza nti yeebale kunjagala naye ng'abadde tankubirangako era simmanyi, naye obanga gy'oli ngongoberera ate ngonjagala nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala okubeera nti onjagala. Nze Sweet Dala muyindi mbadde musse era nziguse wa muzungu era alukookera nno ddala. Omuyindi mbadde musse. Olwo oluyimba actually lulinga anthem ya betting. Kubanga tewali beta atalumanyi baluyimba n'okulunsinga. Era kyobola muzeeyi Fred Sebata yagamba nti omuyimbi toba na luyimba lwo. Yes. Ennyimba ezo zonna ogenda otuuka nga zonna zirina bannyinizo. Zonna nga baazikutwalako. Anti kati ng'ennyimba zo ako kayimba kange. Olwo luyimba lwange. Omuyimbi mbadde musse. Olwo luyimba lwange. Ate oba oli amuzungu naye najja ne yeeripa ku luli. Ekitulemye okudda mu byalo. Nalukalala. Oba nalukalala. Kati olwo nalukalala oyinza okumaaliriza nga tuli mu kulwana eno ku mizigo, kukola ki, ku mirimu egy'enjawulo, ffenna tuli obukyayi gwe baakyaye nga ffenna tuli ku ki? Ku luyimba lufuuse lwa mmolu. Kati olulwo lwe luliwa? Yafuuka malaaya. Yafuuka malaaya lwe lulwo. Nina oluyimba lwe bayita yafuuka malaaya. Lwe lutambula lutya? 27 gwali mwaka mbyafaayo ndifa ng'olojja siteera lwe baamunzibako mu nkuuka eyo eyali egumalako eyamubba olwo n'agyejemba mbu yansinga okukyanga wamma. Siteera yafuuka malaaya era ayagadde akwata nakkutu agomoka amatumbi budde bw'ojja nti poliisi patrol abeera anoonya bamugola atunda kabuuzi obudde bw'ekiro. Namukwana nze sitegedde nti mu luzungu we bayita sekise naye maama ayendanga mbwayo era kaakati atinkana balala. Tutambula bwe lutyo. Yali true story? Nze nnyimba true story. Era abammanyi. Kati eyo ekutuukako ddi? Kati mu mwaka gw'2000 najja n'enkwana omukyala baali bamuyita Siteera. Ava mu famire ngagga naye sigenda kugyatuukiriza. Ngagga nnyo nnyo more than more. Kati benja ne mukwana ate nze nali mmira bba gyange. Naye nange ne nkozesa obutonotono bwe nali nnina. Mukyala ono nanjagala ate nga takimanyi nti ndi muyimbi. Naye twafunamu obutakkanya katono. Ne twawukana. Bwe twayawukana tibwalina bw'amaanyi kati ate mukwano gwange ddala. Kuba eno twali twagalana nga mbalaga nkubye oluyimba olwo nasooka ne nkuba nafuna ekyana nga lumuwaana. Olimbooko ya mubanda Siteera nkumatira bambi gwe muggalanda w'abalungi terina mukazi akusinza laavu. Katambula bwe lutyo. Wafaanana nga Kasozi ku Jessica Nababi.
okutwaliza ewamu ennyimba z'akasozi yasooka n'amuwaana mu luyimba Jessica Nalule era bw'oba owuliriza oluyimba Nababi akugamba so nali namuyimbako mu luyimba olulala yali awaana kati actually Kasozi era ennyimba ze zinyumira nnyo ate Livingstone Kasozi engeri gye yayambanga n'abayimbi abangi teyayina mutima mubi mu kuyamba omuntu azze sifaayo kubanze bw'oba ogenda kunyamba naye oba oyina kyonjagalako n'ekikuwa naye nonyamba kasana ng'emma mpiseewo yayamba abayimbi bangi kati era nze namwagala nnyo ate yayimanga true story naye n'ebyange ebyo bya true story era oluyimba olwo nafuna ekyana bwe mmala okumuyimba nga muwaana ate ne bamutwala kyannuma nnyo n'ensooka nkuba waawo oluyimba nagwa ku muyaayi nagwa ku muyaaye nze n'endowooza ndina muntu wandya nnyo n'onkaliza ate kati ondekawo olwondekerani wandya ssente bukadde bwange ne busaanawo laavu ya ssente nkusaba kati ogisazeemu ng'onziriddemu kati ng'olwo njagala tuddiŋŋane kakati bwe yagaana ate naayagala mu mukwano gwange kati nendeeta yafuuka malaaya nawulira ttano ze nenyongerako laavu me quick laavu me quick ngenda yentunula yoono gwendiko siteera mu miimankanyanya sonyiwa okukulaalaasa kuba omumanyidde okumala ebbanga nansirisa endi waka nonsoomooza n'enkona nonvumanga n'ensirika kankusoma ompulira mu bitabo omumanyi ontegeera era onveeko ebintu byali byankukutu kiki ogamba abantu mbuno lutambula bwe lutyo obukyawe buluma ate kankubulire kati nze kye nasooka okuyiga omukazi bwankyawa ku ssaawa bwe siziri 5 siziri 4 zigenda okuwera 5 nga mukyayi ebitundu 8 ku 10 kikulinda kunkyawa nnyo nga sinda kukyawa nnyo obukyawe buluma era ate mu biseera ebyo bwana muzungu siteera amala okuntigomya siwe nayingiriramu lulyo lwa boodabooda nengendako mukaabona naŋŋamba eno teri bizibu kubanga tebagenda kunnumya mutwe kiggweeraawo asigala bibye naawe osigala bibyo tebaŋŋamba mbu bawola n'ebbanja singa oba ofuuse kasitoma omulungi butereevu bakoola naye nno mukwano gwange Musisi Joseph omumanyi Musisi Joseph ebiseera ebyo wenyimbira oluyimba wenyimbira nga nkonda siteera ezo ennyimba kibi nnyo mpozi siteera yafa siteera wumula mirembe siteera yafa era nenkuba siteera mu ntaana yali nina oluyimba oluyita siteera mu ntaana namuyimba paka magombe lwolutambula lutya lwali lwakutaano ng'obudde bukya siteera n'akutuka amaaso malungi n'atuva ku maaso nakkirira emagombe nali mutulo nga neebase ku mmandi nendaba ebimyaso okwetegereza nga ndaba siteera naye ng'akoze nnyo yankakasa nti nafa dda munnange saba ojja onziikeko dipulaanira esiganzibwa amaanyi bankubadde enkokooto nansindira ennaku eri emagombe gy'alina okukaaba n'akaaba baamusiba nnyo abaamuzinga bambi ng'alinga eyabavumye emagombe yagambye emisana liba bbugumu lingi ddala ddala budde bw'ekiro wa nnyogogo kamala naŋŋamba asola bubi isiteera yagambye ŋŋende tubeere tutambula bwe maali bwa mmana ezo z'ennimi ezaabwe ze boogera emagombe tiye mu maana zaaleeta abambw agambye tibambi nkwagala amawanga mangi eri emagombe gyali mbw alaba yaba bbulu abaguliini ng'enviiri mmyufu bangi ddala ddala bakira nnyumiza mmutunuulidde nti naye nga mmutya nnyo kuba enviiri ze ezaali ennungi kati zirimu erwa bbulu eyali sikiini enyirira okukamala yajjula ebitanga pozi n'enjala nga mpanvu okukamala fuuti ziri mu nnya siteera wummula mirembe ekyakira abafudde saba omwoyo gwagulamuze kisa mukama wummula mirembe kati kitaala kyekyo ekyakira abantu abo nagisanga ngombo yako nsi ne basudde n'agamba oba kitaala kyo kye bagamba ekiri emagombe kyakira abazaayi Okay, kale bantu bange ndine Sweet Dala omuyimbi mbadde musse mugoberere ku TikTok omuyimbi Sweet Dala omuyimbi mbadde musse ne ku YouTube era mugoberere omuyimbi mbadde musse kati mwe abanoonya ku ssente era osobola okweyambisa amannya ago ne contacts kweziri okubanga osobola okwefunira ku kapapula akapapula ennaku zino ke kayimirizaawo ki butereevu kayimirizaawo abantu bangi n'oyo nga woolaba nti abakyala okweryamu
kwe kuyimirizaawo bangi nga muli naye mumaka naye woonoovaawo genda ekyengera naye ng'akwata agendako kyasalako ne ku bumenyi bw'amateeka abakazi abeetunda baasalako ku bumenyi bw'amateeka kubanga kati bwana muzungu wano ekasubi abantu bayitirivu naye oyinza okumala emyezi 2 oba 6 nga towuliddewo omusajja akutte mwana kubanga bwawulira lakaasidde asimye toyize wali oba akoze kalimo ki gonna omulimu gwakoze si kyekikulu naye afunyemu 5 ow'omutwalo ng'agenda mukaabonna ng'aweweera tagenda kukwata mwana kuba omusajja yenna bw'abeera awo naaweza ekiseera nga tafunye omuntu wa bbeere ogenda okuwulira ng'obulamu bulina engeri gy'obukizibu nga buli akuyitako owulira omwegomba owulira omwagala so kitegeeza nti bano abeetunda baayambako ku basajja okukwata abakazi ne bayambako n'obulwadde obutasaasaana kubanga abantu abo tosobola kubagendamu nga toyambadde gloves tebakukkiriza oyina okwambala gloves lwa nsonga naawe obeera omutya ate naye abeera akutya abeera omutya naye abeera akola ki abeera akutya. Okay, tulina Sweet Dala osobola omugoberera n'ofuna ku betting tips. Musajja eno ewaffe tuba tuzze mu kadongo kamu weewaawo eri abawa ebyo byonna bye mwagala. Kale Sweet Dala wenjogerera bino ebintu ebitambula mu mawulire ye DNA eya Prince Jopo Kafeero. Tetugenda agenda mu bameka abaazuulibwa nti be baana bameka abataazuulibwa nti be baana kubanga oba oli awo tuyinza okusajjula embeera omanyi ekintu ekisinga okubonyaabonya omufiirwa bwe kubeera ng'otandise okuguma ate n'olaba akaaba ajja n'atandika okaaba yafa abejerere n'oddamu n'okola ki n'ogakaaba. Ekintu kino gwe ng'omuzadde ng'omusajja ofunamu kyakuyiga ki? Nze ekintu kyensiza okuyiga mu mukwano gwange omuyimbi wange Prince Paulo Jobo Kafeero buli musajja kasita ozaala abaana n'osukka ku mwana omu kyamagezi okuwandiika eddaame. Bwewandiika eddaame tekitegeeza nti ogenda kufa. Waliwo omuyimbi omu erinnya lye sirimanyi yayimba edda n'agamba njagala mpandiika ekiraamo kyange mu bwangu kubanga mpulira obulamu bwange sirina ani Segamwenge kati yali afudde mbadde mumanyi naye nga njagala mpulira oba ddala kadongo kamu omugoberera naye ddala olabika ondabisandali olaba omanyi oluyimba olwo nti wa Segamwenge n'agamba omwana ani amuwadde amaato ag'okumwala ekatebo gonya amuwadde kiro na guno gwaka muzeeyi minsuseera Segamwenge nsite kungulwa wali namubona ku luyinja agenda tukuba omuziki concert namulabye ne Kakumirizi naye yakuba oluyimba agenda kulaama era naye yali alaamira ki alaamira baana be naye akyaliwo myaka 78 kakati kyamagezi okulaama okuwandiika eddaame tekitegeeza nti ogenda kufa era nze lyange mu luyimba mweriri saali kuyimbiramu ne luli wano naye era ekyasobola buu endonge bw'atukanga laddu kakasa nti mulumbiddwa yenze Sweet Dala mbasazeeko w'amanyi agamwamba zino enko bungi yakadizayini seetaaga kufaanana muntu nakati nseetinga mayuga nfaananire ddala figa ya Cuba embanga nfudde abali baawo seetaaga kuziikibwa mu ssanda njagala keesi n'empo mu ntaana kalanja akabbululu omwana wange ayina ni chance okunziika amalanga kujja ne mumbikkula anandabako n'akakasa nti nziikiddwa kunzisa mu ntaana ekifo ky'essaala Dala njagala ndongo olw'enkokota eryoka ekaabe ng'omuziki gugunda wali sabaali baawo okujjukiranga bino bakulwa okubituukiriza. Kakati oluyimba luwanvu lulambika ebyo byonna ebyokunziikula bikimbikoonako okitegedde kibi nnyo okuba nti Prince Paulo Jobo Kafeero yaziikulwa n'adda ku nsi ekyo si kirungi naye ate kyekyali kiteeka okukolebwa era yayogera ne baali bamagomba akola ki ne bwe ndi bamagomba enkomawo kati yakomawo oyo omusajja yali mulanzi bwe yalambira Bladina naye Bladina era kitaawe yagenda n'amuleka ku nsi n'akomawo n'amusanga era nga tafunanga bufumbo okitegedde kakati omusajja oyo yadde bamuziikula n'akomawo ku nsi naye tekyali si kyekirungi naye ate kyali kiteeka okukolebwa abaana okufuna obwenkanya buli omu afuna effamire ye entuufu gyakola ki gyagwamu naye n'abo baddewo nga muli baana ba Paulo Kafeero omugenzi Principal Jobo Kafeero abaliwo mwenna nga mubadde baana be nga yabaleka muli baana be
ababoole n'abatali okusonyiwagana kubeewo ate era musigale nga mukolegana nga muli kitole yadde ng'omusayi gujja kuba gubagabye mu bika ebirala nga gubaawudde naye olwokuba mukuze muli kitole bwe muti musigale nga mukolegana nga muli kitole kubanga ono omwana akuze nga amanyi nti oli muganda we asobola oli okufuna ssente embeera neeba nnungi ebyo neeba mbi naye ng'omusayi kati bwabaawula naye olwokuba mwasigala mukwatagana naye ojja kuyambibwa kubanga nze mukulu wange baba Abudwali Lukaya yakuza omwana yazaalwa mu mukyalo omwana n'amukuza ng'amanyi wowe era mukulu wange Twaha yafa tazadde n'amulonda okuba omusikaawe bamulonda okuba omusikaawe kati omwana ono bwe yakula n'atandika okufuna ebizibu eby'enjawulo ebizibu nga bingi n'atambulako agenda okulutambulako nga muga nti waliwo ekika ekikukayanira omusaayi gukubanje kati baaba omwana najja n'agamba taata we n'agamba mama nti omwana ono gangebwadde bwati n'agamba nti ekyamazima wagenda okunfuna olubuto lwalimu nga lwa wiiki ng'emu oba ennaku ssatu kaakati nali siyinza bigamba ku mukwano gwe twayina naye omwana ye ayina ekika kye kyekino nekiri era omwana n'agenda n'afuna emirembe eri naye olwokuba yali akulidde wano era bwe babeerawo emikolo ewabaaba mwana waffe tetumuboola tubeera naye kati temugezaako okweboola musigale nga muli kitolenze switi ddala entanda gye mbasibirira saagala kuwulira muntu agamba gundi yakola kino musonyiwe kubanga ensobi zikolwa abantu balamu ate ne zigonjoolwa abantu era kitegeeza musigale nga muli kitole obulamu butambule kuba kati naawe ogenda kubanga otegedde oyinza nokubanga omusaayi guno gukkuba obwavu genda ogukkayanira okitegedde kaakati bw'obanga ofunye ekika kye ekituufu ekyamazima kirungi nnyo era onaleba obbala mu kyewakoze n'omukulu nnende mwebale nnyo mwebalire ddala abaana bafune obwenkanya nenze mbasaba basigale nga bakwatagana nga bali kitole nzikirizibwa okukwatamu sitegedde kyogamba anti kati omusaayi nze gwansudde bweru sikyali wa mu nnyumba eyo okujja n'ofunayo w'amabeere ate abeera nga muganda wo gwe tobeerangako muntu nga mukwano gwo naye nga alinga muganda wo nze nina abakyala mikwano gyange nnyo nalina omukyala nga mukwano gwange nnyo nga bamuyita Sulaina actually yafa yayimba oluyimba housing bwe housing yange omuvubuka owe gonje bwagwe nalonda mu bangi yeggwe baali bamuyita Sulaina twayimbanga naye omukyala oyo nengezaako mumusaba ebyomukwano nange aswiti ddala oli mukwano gwange ate ompandiikira n'ennyimba kati fe tugendamu ebyo okuyimba kugenda tulemu beera mukwano gwange tuyimbe nenzikiriza kyagamba ne tuyimba ne Sulaina nga tugenda mu safari ebidongo oba bitusaze ne tudda n'abeera mukwano gwange nga mukwano gwange nnyo ng'alinga muganda wange yafa kansa kugambye ne bbaawe yatuuka n'alowooza nti oba mwagala kati ye nno ng'ate erinnya lye limutawaanya bw'akwata essimu ye alabako switi ddala ne bankubira essimu lubaluba awulira eddoboozi lya musajja kituufu n'atabuka aba agenda omumukuba Sulaina n'ayita mwanyina bamuyita Aruna bembasa erabidde n'amuyita amugamba jangu owulire mukoddomiyo agamba n'omusajja bayita switi ddala Aruna n'amugamba muko oyo omuyimbi bamuyita switi ddala ayina ne teepu ogenda ku library ogambe njagala ennyimba za switi ddala bagenda zifuba naye bayimba naye amuwandiikira n'ennyimba mukwano gwe just byakungulu omusajja n'amatira kati lumu balina emikolo egomba ne baŋŋamba naŋŋamba ŋŋende muwerekereko muyimbireko omusajja yatuteekako eriiso jjo gyekiro alabe waliwo okukuta kwonna kwendimu ne Sulaina omusajja watuŋŋanze ndi byange birala nakkiriza era n'amatira so basigale nga bamukwano nga baluganda naye kati ebyo babiveeko kubanga si bye birungi ensi erimu abakazi bangi n'abasajja bangi osobola okufuna ku bintu ebirala naye bano baba nga baganda bamukuze mwenna kubanga ate era kiteeberezebwa nti taata aba yakwatayo mukuze mwenna naye B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04
oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Aba yakwata muki eri ono maama kubanga gyatakwata tebayinza kujjawo ekitegeeza ono aba asigadde maamawo oba gwe omuwala oli aba afuuse kojjaawo. nonno nekino ekintu kankiyisize wano ku mukutu guno omuzungu David yali kisigaza n'akitemamu n'agamba nedda ono namukyaza wano n'ayogera bw'ati nina omwana gwe bayita Miracle Malati nakyeyune agamanya nze nagamutumba era ge bamuyita kati olwaleero ziri 25 gwa mukaaga 1226 ayina emyaka 13 kuba yazaalibwa 2013 alikyabadaaza awo okuva obuto namuyamba nnyo n'omuweerera ABCD yatuuka ku myaka nga 8 maama we n'aŋŋamba omwana siwo yagamba omwana siwo ne mmugamba tugende ku DNA bamukebere banaaba si wange nze sikubanja nga DNA ekoze eki esazeewo n'agamba ku DNA sigendayo naye nze nkugambye siwo kati nze nekindekera ebirowoozo nti omwana wange naye atidde buti kuba amanyi bwe tugendayo nga wange ngenda ate mumujjako kakati nenkuba oluyimba olumusaba muzeeyi wange n'aŋŋamba nti oluyimba olumusaba luyimba ki maama Miracle wanjibambize entumbodde kodi maama wa Miracle nze ddala buse taata wa Miracle ekindeesa akapaalo munnange nawulidde ŋŋambo omwana wange oyo Miracle mbuwa mugabadda bunno wamuwa medikinya omwami akola nambutale azaalibwa eyo sayidi z'omubule butambalaawo naye mbutuufu oyo Miracle ye mwana wange ne bwe tugenda ku DNA Miracle omusaayi gwange kaava mu ntumbwe zange mu musaayi gwange mu pulaani zange era mu ntegeka zange muno nye mwetaaga ono agaba omwana wange bannange azaalwa kyabadaaza eddira nkima amannya ge yennoola nampeera muwala w'omugenzi mulya miti ekyabadaaza awo nga wakabeeka mmengo obeera ova Kampala eno wamma baganda bange mwenna eyo mbasaba abange mumanye ne bwenfa kati nampeera yalina omwana wange nze ne wenfa enkya ekyabadaaza weewali omwana wange wamma Miracle eyo gy'ogabiddwabo okula obigaanenga osuumukamu ekika kyo munnange twejjira nnyange ffe nze kitaawo nzaalwa Ssembabula okuyisa e Masaka eyo omuluka gwe Nakasenyi lwebitakuliye eggombolola yaffe ekyalo Kamasavu jjajjaawo jjajja Maadaziwa ate taatawo nze ddala wusi ery'ekika kyeyune bw'oliba okuza ogula akatambi kano n'ofuna endagiriro bw'oliba okuza ogendanga ku Google onossaamu ebigambo Sweet Dara videos kakati bwe mba nfudde munsonyiwa okukatono bwe mba nfudde nga Miracle maama we akyalemeddeko nti si wange tamuleetanga siziikulwa lwa Miracle singa nfa baganda bange n'ab'ekika kyange bwe mba nfudde nga maama Miracle tannaleeta mwana nga sinnababuulira nti maama Miracle omwana yamuleeta nenfa n'amuleeta timukkirizanga era siziikulwanga olwa DNA ekuwama jaga tumuziikule nedda siziikulwa lwa Miracle era ataleese mwana wange nga ndi mulamu totagana muleeta era timbatawaanyanga kubanga nze abaana bange ne bwe mba muzadde ebbali oba bweru era ab'ekika mbabuulira nti nina omwana egindi nina omukazi egindi ali lubuto babeera bamumanyi kati Miracle gwe nkulanye ne maama we nga takkiriza bumala okufa nti ate amuleeta banaye timumukkirizanga era tibanziikula nga nti banzijjako DNA aligezaawo okwenziikula nja mmutuga mpozi obulamu agezaatya mbalanga by the way ebintu ebyo we tubyogera bayinza olowooza Sweet Dara akola kyabafu tebeefiira enjuki tewaziraba wa Paulo Kafeeri naziraba bonna ne batya n'okukwata ku mayiti bwe nnawulidde nalabye Sseguya abyogera awo ku Bukedde baatya okukwata ku mayiti bonna kati omukulu omu yali wa kika oyo omuganda we n'aganze kamugjeyo nalabye Sseguya awo yabyogera ku Bukedde n'enjuki z'abazinda omuntu teyeefiira omuntu afa asigalawo awo ku nsi lwako mwe muba temmulaba aba afuuse mwoyo
naye ye abeerawo ng'era alaba ebitambula yadde omubiri aba talina maanyi naye ye aba abalaba. Era ne mu luyimba lulino Stella Montana nabyogera nti mu kumuzinga yali abalaba engeri gye bamuzingamu naye atalina maanyi. Siteera yagambye enfa ye yali nnungi pozi yaziikwa bubi bamuzinga mu ngeri etali ntuufu mbu yagenda alaajana. Siteera yagambye yeetegereza mu kutuuka yagambye yeetegereza mu kutuuka katululeko oluyimba lwa Sarah bikaluganya kati kankulu okumanya omufu teyeefiira. Siteera bamala okufa mu kufa twali tetukyakolegana kuba namukuba ennyimba awo nani stop Komyakonda alaasa yafuuka malaaya ogundi Love Me Quick Komyakonda alaasa Love Me Quick ngenda Komyakonda alaasa Dudu serumbudde mutwe lumbudde mutwe naye ye yali akula alaasa kati ye ng'agenda agamba abantu mbu omwesibako nabwe simwagalanga nabo kati ate ekyandeetera obusungu bungi nalina ebifaananyi bye nga muleze katono nkube postans timbe mukyengera wonna obunzanyisa kati naye n'agenda ku poliisi n'abagamba onayagala kunjira asijja neesibako ebiseera bye waliwo ebyokuyira abantu asidi poliisi yannoonyanga enoonya empiso nange ne nga togumya okuwanda negenda ku muganga omusango nengusiba siwe guteese naaba kikyanganywa sookolinde onzijukiza olutalo olwaliwo wakati wa Wile Mukaabya Kasajja and Sons ku luyimba lwa Kayanda ogwo gwe bagamba nti omulamuzi abaagira ono mwe yateeka ebiwandiiko Kasajja and Sons agenda okutuuka nga tebiriimu anti Mukaabya ava bulungi bwera Kasajja and Sons kye yakola n'agenda n'agamba omulamuzi muleke omusango yagusinze ate omuzeyi Kasajja bambi omuzeyi Kasajja yakutumiddeko omusajja ayogera mpola mpola siwa kerere muzeyi Kasajja wa mpola mpola y'omu ku basajja kati oyo Segamwenge abamu ku bantu abali principled kubanga oyinza okunoonya essimu ya Kasajja and Sons n'ekubula oba omwagala genda omulinde wali ku kafumbe. Nkugambye muzeyi Kasajja nze nga ntandika okulikodinga nagenda era gwe nakwasa ssente nga ndikodinga alubamu esooka nankolera lisiiti yennyini Kasajja Studios Didi mpaako gundi kaseti rebel eri eya gundi kubanga wetwogera ebintu bino abantu bayinza okulowooza ti mukulu waffe Yesu eyo gireete waliwo n'endala oba ogitadde luddaawo wetwogera abantu bayinza okulowooza noonya teepu eriko nze ya bbulu situlawo taabu eno awo yes. Kati wetubeera twogera ebintu bino abantu balowooza nti Sweet Dala yeesudiya bwesudiya wuno Dalausi kyeyune munnamawogola nditendebwa gitasingazi nditendebwa gitasingazi kati teepu eno ogiraba kanzijjamu kakapula muno buno obupapula babukubiranga Kenya nga si bwa Uganda buno awo kalabika bulungi buno babukubiranga Kenya bw'omala okulikodinga ate olina okukalindamu emyezi 2 ku 3 bagenda kuba kapapula kano black and white yobola Uganda gyevudde wala kati nze nagende wa muzeyi Kasajja and Sons era wano nkugambye nti recorded by Kasajja and Sons studio copyright reserved by Darakato Enterprises 6 miles Masaka Road. Darakato oliva mu linnya Dalausi ne Katongole teepu eno bimala okusasula ssente za recording nali oluzaali mmeka nasasula emitwalo gyali 4 mu kiseera ekyo Nosatama Sekirembe asasula 8 olwo byali birinyemundo sikana 8 kaali kamu 2 98 okukola kati ye yansooka okusasula kubanga nze nasasula naye yajja alina ssente yali alina boodi bw'ati nga musajja mugulumivu musituku ng'anyirira ng'ayambala masuuti kati wakola olutambi olwo wagenda e Kenya n'akola olutambi gundi wagenda mu Kasiukira n'akola olutambi olwo olwa Talanta ate n'addayo abaguze ne bamugamba bamuwa 8 kyekyamubagula okugenda ku street kati ate ye bamuyamba
bamuyamba kakati nze oba lwakuba nti nze nakula bubi oba simanyi bantu ate kinyamba nnyo nti omuntu bwandaba andaba nga atategeera naate bw'atandika okuwulira ebinfulumamu munnaye nanjagala nnyo kyoba olabera ng'abapromota munteekemu ebivulu nze nabaga njagala mmotoka njagala wish oba nnuwa gweomutegesi w'ebivulu ng'oli eyo jangu njagala mmotoka otegeke abantu banjagala nnyo ojja kufuna ssente kakati nze be nagenda ne mmala okulikodinga alubamu eno kuba nava mu kyalo nga nyimba za Matya Luyima nga bwe nagamba ezamuzeyi Fred Sebatta kati bwe ntuuka ne mmala okulikodinga ne ngenda mu Ametic Recorders ogijjukira yali mu paaka mpya nenda mu Ametic Recorders natuukirira Wire Mukaabya ku Nairo ne mugamba nafulumiza alubamu yange naye njagala kugitunda ngende wanaŋŋamba Ametic Recorders ennaku zino agula kasente akategeera kakati be nali ndi mu kulikodinga nazireeta Matya Luyima amanyi okuyimba era musajja mugezi ennyimba nga bw'oziwulidde ku teepu eyo olwo oluyimba lw'omukwano tegugulu olwo lwenayimba n'omukyala yagamba oluyimba lwe lusinga okunyuma nga nkyali mu studio era bwe nafuluma nagenda mu public lwe luyimba olwakwata kati Ametic Recorders negaana okungula omanyiza bwe nafulumira waliwo ekizibu ng'abasajja abaali ab'amaanyi mu biseera ebyo oba abaguzi be bategeera Muzeeyi Kasse Music Recorders akakutemye nti bo baagala ebintu nga bivudde mu fumbiro lyabwe ebiseera ebyo baŋŋamba oba kyali kituufu kuba baŋŋamba nti yalina studio ng'eri Nabweru recording era ne baŋŋamba nti Papa Misa Kisemakula yali producer waayo ne programu eri awo okitegedde naye nze engeri gye saatuukayo yinza okugita ekiro kya leero saagala Misa Kisemakula yasooka kubeera producer Kasse Music Recorders era be babangawo bazira gita singers ng'etandika 96 ebyo bituufu kubanga awo ng'avudde mu matendo bamaze okwawukana n'omukulu kubanga nze baŋŋamba nti twali tunoonyereza nga tumanyi nti Kasajja and Sons yesinga okulikodinga kadongo kamu obulungi kubanga yali avudde nnyo emabega zikayanda zaaniga zazikubaawo ekitwala ku mbaga ez'abasebatta ez'ababasudde bano bagundi Sebatta wayambadde ekooti nga agikute bwati n'enkofiira bweti okuli oluyimba gundi oluyimba lwe bayita Abaganda twewemudde kaakati ne baŋŋamba nti eyo ewa Kasse wali omuvubuka bamuyita Semakula ye producer nga simumanyi kubanze Semakula Misa namutegeerera nnyo ku luyimba lwa Rita kwagala nnyo Rita munnange omusajja ng'akyusa amaloboozi bw'ati n'agaweta bw'ati naye nga omuvubuka ono ng'ayimba baabulumya alubamu ng'eriko oluyimba lwa nkwagala nnyo Rita ng'eriko ne Ronald Mayinja Nsaasira byovudde lutayanga kuliko oluyimba lwa Tina alubamu yonna yali nnungi naye Semakula ng'ayina engeri gy'awooma eddoboozi ng'aliweta bw'ati ne ŋŋamba omusajja ayimba kati bemba matuuka eyo mu Kasse Music Recorders nenyingira paaka enkadde nenga ebya paaka empya babiganye kangende ku plan B enyingira enkadde benyingira enkadde mwalimu ekike kati ate classic yali eno nga mukopa moto yali musajja mweru ng'ali nga muzungu classic ne awo bonna ne mbatuukamu naye tibampanga na mukisa guwuliriza nnyimba zange kyekyannuma ate nga wenva abagendeyo bo babagula bwe nadda ku Nairo Theatre Faruku Kyeza omumanyi yayigirizanga okuba gita musajja mulema Faruku Kyeza yalinga waawo ku Nairo naŋŋamba ne Muzeeyi Ssekabba oba Ssekabba yalagawa yali producer omwo mu Kasajja and Sons studio yali producer oyo Ssekabba Muzeeyi Ssekabba nga mulimu ne Wire yali muvubuka yali producer w'ennyimba zange zino nga Moses kati ye yali ayiga buyiza ate olwo naye Muzeeyi Kasajja ye yamixinga alubamu yange eno esooka eno n'alubamu yange eno Muzeeyi Kasajja and Sons ye yagimikisinga era ebyuma nga yabyekwatiramu naye nga teepu agiwa obudde n'efuluma nga teriimu yadde kantu yadde akayita ku kadde waako omusajja yali amikisinga oyo Kasajja Muzeeyi Kasajja nkutumiddeko kati
oyo Muzaise Kabba ne Faruku Kiza ne baŋŋamba nti lwaki tozeetundira nga Kiryowa Toofa. Ne mbabuuza akola atya nti Kiryowa Toofa ye bwe yazikuba n'atwala ne bagaana okugula. Kye yakola n'agula kaseti, ayambala bulungi n'agenda mu bantu. Agenda okudda wano nga ssente azikoze, buli lunaku alina omulimu. Naye ekizibu ky'oba nakyo kya kutambula ggwanga lyonna. Naye ate ekirungi ekikirimu teepu yo tekaddiwa. Olaba bannyonnyola ebintu bino. Ekisooka bw'ogitunda teepu ng'ogitunze ekaddiwa mangu. Kubanga olunaku lumu ebuna eggwanga lyonna lwefulumye. Bagikuba ku leediyo, ow'Embalala n'agiwulira, ow'Mubende n'agiwulira, ow'Busia n'agiwulira. Olunaku olwo mu ssaawa egi bagenda ogikubira emyezi 6 ng'ekaddiye ng'olwo tekyaliko. Kakati gwazeetundira bw'ojja n'oyimbira wano ewa muzungu wano. Kati wali emiryango n'eseetuuka oba tebagitegedde. Bwe wayita emyaka 10 ne bagiwulira, bawulira mpya gye bali. Kitegeeza tekaddiwa. Naye oba n'omulimu gwa kutambula ggwanga lyonna. Nze nja gukola nkyali muvubuka. Kati awo nali nina okutumya obupapula nga nina okugula leediyo kaseti. Nagirabako wano ng'ogirina eyo bweti eyo. Panasonic ezo. Bagitundanga emitwalo 11 n'ekitundu. Ebiseera ebyempya. Oyogedde ku ndongo. Waliwo omuzeeyi yanguza endongo ye emitwalo 2. Ey'omuzindaalo ogumu just nali njagala kintu kye nsobola kuteeka wano. Naye nga yali ekola. Agamba leediyo eno ogiraba ewaffe Mityana. Mu byalo nga 3-4 nze yalina leediyo. Era leediyo eyo nti ajje Kampala eno n'agyegomba gye yagisanga. Kati n'agamba atunda nti ndina ettaka. Jangu nkuwa ettaka, n'amuwa eka ameka 4 n'amuwamu leediyo eyo. Mutuufu Uganda egyevudde. Naye omusajja agamba buli we mpita ku ttaka lyange ne ntunuulira ne leediyo nga terina kyesobola kunnyamba. Kaakati bunnaaye Yesewo. ebiseera mpozi mbadde ntuuse ku gundi walina kaseti radio. kaseti nga nina okugula kaseti. Teepu emaze okufuluma. Akapapula nkafunye. Naye sirina kaseti. Kakati nnyinnyonnyola kiri ekyaddala Kato Enterprises. Kati waliwo omukwano wange baali bamuyita Katongole. Ne muka Katongole omanyi. Mpola ssente ngule leediyo kaseti ntandika okukola ngenda zikuddiza. Ngule kaseti nfune ne capital wa tape. Kukula box. Wagulanga box ne badabinga wali wajja tusaida mpaka empya obere wakisajja waliwo ebyuma ebidabinga. Kati nangamba sirina ssente naye okumanya ennyimba zo zinnyomedde era by'oyimbye tebikufaanana. Kangende ewaffe nina ekibira kyange ekya Kalitunsi. Kangende nkitunde nkuleetere ssente. N'agenda atunda ekibira ky'emitwalo 5. Eyo ekooki eyo gye bayita mu ddwaniro. N'atunda ekibira ky'emitwalo 5. Bane n'andeetera ssente n'ampa emitwalo oba 3. Sizijjukira nnyo omuwendo naye ndowooza zaalinga mu 3. Nengulako leediyo kaseti emitwalo 11. Nengulako ne box ya tape. Box olwo yalingamu tape mmeka? Box yalingamu tape 3. Yalingamu tape 3. Kati ebiseera ebyo tape yaggweranga ku siringi 350. Okugikuba byo ngewedde n'okkuba nga bw'ogibala eggwera ku 350. Kati ng'obwotunda 10 ofunako siringi 650 buli tape. Zaali ziriko ssente nnyingi. Kaakati n'entandika era olunaku lwe nagifulumya kyansi lwafulumya guma omwoyo. Natandikira Kanyanya. N'ensooka nsiikuula amazina mu kiwato katono nga malemu. So wateekangamu emitwalo 10 mu 15. Kati gwe n'olyako mmeka? Mwaliiranga nno ddala. Yavangamu emitwalo 3 bujja ku 15 twalyanga ssente nnyingi 19. Ate ng'ebox tugitunda beba album ng'enyumye box nga kati oba kiwewo batunanga box olunaku. Onda box naye ye yenywanga nnyo bbiya. Kiriyo wanga yenywera bbiya. Naye kati ye yatunanga nnyo ng'atunda box naye kati nze ku maanyi gange nali nga nsobola okutunda tape 5 oluusi 7 bwe watyo. 7 kwagamba box gitunda ennaku 3 oluusi 4. N'okomawo n'okima endala. Kati nenzija n'enkuba endala.
ne weeyongerayo n'ogenda n'okuyimba naye nga olina okubeera smart, olina okukuba engatta eddagala, empale erina okubaamu enkindo, olina okwambala n'osiba ekikalu n'onyuma bulungi n'osaako enkofiira zaffe zino ez'akadongo kamu. Era buli gw'osanga alimu olw'akadongo kamu lwedda kituba okumuzanga talina nkofiira aba agirinayo. N'ebisulumizo byaffe bino bye twateekanga wano n'ekikalu ffe tetugwa kikalu kuba twabeeranga smart. Omusenyi gw'akadongo kamu wateekwa nkubeera smart. Kaakati munnaaye nga Katongole bw'aleeta ssente nga mugamba kati yasooka n'agaana ne mugamba tugenda kukola enterprises kati wano oba oyingidde mu migabo y'oluyimba luno kati meteekako nti ddala Kato Dalawusi nenzijako Ddaala Katongole nenzijako Kato n'endigatta nifuuka Ddala Kato enterprises. Kati tuba tukoze enterprise tuba tukoze edduuka kitegeeza tugaba n'amagoba ne munyonyola mwawo bye namunyonyola n'abisiima. Kati bwe yabisiima nandeetera ssente nintandika okukola. Naye wakati mu bizibu ebingi Katongole ono ekibuga kyamwokyako nadda ewaka. Bwe yadda ewaka yalekawo eggaali ye maanyi ga kifuba ngikuume. Kati nange embeera nenteeka mirabba mu kiseera ekyo. Kapito naggwawo obwavu ne bunnumamu ate eggaali y'omusajja saagitunda. Nagiguza Mutebi we nateete wali ku Upeti waliwo station nga bagiyita Upeti. Negiguza Mutebi kati so bambi yafa omusajja oyo. Obwo obuvumu obujjawa n'okulamuza ngalamuza ebyo. Katongole agenze mu kyalo. Sirowooza nti alina puroguramu yonna ey'okukyusa dda e Kampala. Naye ate ndaba nti bentunda eggaali ziramu nengula teepu neŋŋenda komba abantu bano bw'oyambala smart agamba nti kati ate ono ali smart nze neevuluza ndi munnakati wange ate muweezange kati ekiro kyatukubanga sinabitegeera oteekwa okujja ng'obafaanana bakuweere mu sitayiro ekuyamba bakulabire mu sitayiro enoonya ekyokulya naye bw'ojja ng'onyirira nnyo basinga balabanga owooluganda lwabwe bakulanga zira okubabba obubbi. Kati eggaali ya Katongole n'engitunda Katongole nadda bwe yadda nambuza eggaali yange konze eggaali nagitunda nga nina ebizibu. Wali muntu mulamu awo n'atabuka nga sirina ze mwana bona otabuka eggaali sibaagibba nagitunda. Nze yagitunda ate era nga nakyo tomulimbi. Katongole aba ayita nateeta eggaali ye n'agiraba nambuuza eggaali wagijjawo nabuuza eno eggaali yange wagijjawa? Eggaali Sweet Ddaala yanyinguza n'agamba muleete wano. Ate Katongole nga amagye embeera Mutebi tamagye embeera. Katongole bagezaako okukyakala Mutebi n'agamba ndi musajja mukulu eggaali yo kasita ogifunye nze sirina kyenkubanja gwe twala eggaali yo nze Sweet Ddaala nja mumulaba. Katongole mandi yawaka nga wuuna akomyewo nga ngamba eggaali yange yiyo nginunudde konze ekirungi tulina kyomumanja togifunye nti ye nga nange ninda Mutebi obusungu bwamugwako nga ndikwata paka ku Upeti natete nga mugamba Mutebi ebizibu by'abasajja obimanyize baali bangobye mu nnyumba nga sigenda kusulako kukumonga eggaali. Is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakawuka Road. Ate sire kukubona eggaali kitegeeza nani nina okutunda eggaali nsasole ennyumba kati bangobye mu nnyumba mbolo ngende kukubona akagaali saa 8 ndi kukubona eggaali nali nina gitunda sasule ennyumba kubanga mwalimu n'ebintu byoyo nanyiniyo kubanga mwalimu ebintu byebirala. Ne mugaa kati eggaali omusajja namulami nga yagikugyeko naye nze kanonye sente zonkole ki nali nakamuwaako kitundu naafa. N'okufa kwe saakutegeera nabitegeera luvannyuma nnyo nti Mutebi yafa kubanga yafa bintu biri awo bya kisiru ali ngobe yeetana okwetta bwe bityo.
tiyalwala biri awo yalimu obulwadde buno ndowooza kati bamukebirwa ne bamugamba bikikale bantu abasinga bapanikinga naye ate nze nkubuulira topanikinga nga bakebera nga olina siriimu topanikinga abantu balwadde kakkana bantu balwadde ate abantu tebafa abantu weebali abantu tebafa gwe jastimira ddagala mu budde kola goberera ebiragiro by'omusawo kubanze goberera ebiragiro by'omusawo oba ojja kuwangaala naye nga bwetyo music eyo gye twamujja mpola ng'omanyi stage naso okuyimirirako okuyimba yaliruddawo naye eyo lwaki tetubagamba mu puroguramu yaffe eddako Serena Tabu kubanga tulina okubeera nga tusetolingako ku bintu ebyo ez'omugenzi Paulo Kafeero yes nabyo tubyetegereze bulungi era nze mbakakasa nti Sweet Dala tugenda kubeeranga naye buli wiiki tugenda beeranga naye then gwe anyumirwa akapapula oba oli bweru oba wano mu ggwanga osobola omutuukirira tomunoonya wano waali oba gy'asula oba gy'awangaalira kozesa emitimbagano gye genda ku TikTok Sweet Dala omuyimbi Sweet Dala kyokka kimala ku TikTok kati ku YouTube oteekamu Sweet Dala omuyimbi mbadde musse ogenda kuba onfuna ate tips zange ennungi nga b'empiira mirungi gikuba ate nga yidinga omuntu musomesa ebikwata ku betting kubanga nze kafulu mu beti nayimba omuyindi mbadde musse operation kwabya muyindi mipiira teri sure win omuyindi antegudde kati ninayo mpangudde ka receipt lwe naatera okuta essaawa yonna so ebintu bya betting mbimanyi mpangudde ka receipt sobola okugayimbirako saagala kujula bitayidde yayinza ogenda saagala kujula bitayidde mukwano gwange omu Fred Nkambo yagenda nakuba oluyimba Kyandiru bwakuba oluyimba Kyandiru waliwo omuyimbi omu gwe sigenda kwatuukiriza n'alwegomba nadduka mu studio naye n'ayiyambu yasanze mbone nga byefaananyiriza biri naye nga mu magezi amangi ennyo kati Nkambwe Fred najja ayambibwa abasajja basimba oba mulangira Ndawuso oyo yeyamuyamba kuba Nkambwe yali mwavu ebiseera ebyo omusajja n'amuwasa ne nadduka misinde najja wali ewa Moses mu Kasajja Ndisanzi olwefuuse Namex ku Lubaga Road efuuse Namex studio najja ekiro kimu ne balikodinga ekitundu kimu ne bakimikisinga ku makya Nkambwe n'akitwala okusimba nekitandika okuvuga ku leediyo naye ng'oli omusajja yali alubidde wano ku Pride era wogoberera n'owulira olaba byonna bye biki kakuba ffe tuyinza kulumba bano naye tuba tubamanyi oluusi aze kati ezo mpitirivu ze mmanyi n'olaba ng'ono yatuulamu n'alutuuliramu webale nze abantu bagezaako okutuula muyindi mbadde musse waliwo n'omuvubuka omu yagezaako nnyo yeno n'agenda ne mu studio sebo n'alukola mu kiipo bino ebidongo byabwe by'ekivubuka walayi omuyindi akuba omukadde akuba omuto akuba biki n'aleeta kolasi yange omuyindi mbadde musa n'ayongeramu ebibye tammanyi tandabangako ali mu luyimba lwange aluzanyiramu neŋŋenda mu UPRS ebiseera ebyo ne tumunoonya okumukwata ate nga bendabula abo abaali mikwano gye ne bagamba omuntu gwazanyirako tamutegeera ajja kufuna obuzibu bwatajja kumalako nabo ave ku nnyimba zange nze nzewandiikira tamanyi enzija sente zirikodinga olinga mukwano gwange kiri kuluzi naye ayina emboozi kiri kuluzi anti omusajja atubye n'endongo kati kiri kuluzi kamukunyumizeku akantu kamu alabe kataka kunyumizanga waliwo gye twali mu bidongo bya Sseggwanga eya Mukungu Malayika omanyi kiri kuluzi oyo yatambula nnyo ne Mukungu Malayika era ng'oyagala okumanya ebya Mukungu Malayika Jofule buuza kiri kuluzi yali musajja we wa ku kidongo we babeera kakati waliwo gye twali naye sikyajjukirayo bulungi kiri kuluzi n'abako akantu ke yateekamu obwongo ne bukyuka wakateekamu obwongo ne bukyuka omanyi akuba beesi eno n'agikwata kitawati yakwata beesi bw'ati bwe yakubanga bw'ati n'akenga bw'ati n'akenga bw'ati ng'etegereza mikisa tugamba omusajja abadde ki omuyimbi olwava ku stage kasita lwaggwa oluyimba kasita lwaggwa ku stage n'ateeka gita wansi bw'ati n'agenda akwata ekiti yakuba mikisa n'ekutukamu ebi ekiri ku luzi ng'omubuuza nga ajja bikunyumiza
ate ondumye kulima ne juice nabadde naye ku lw'omukaaga Jagasolina naye yakozeeko olugambo yakuba mikisa n'ekutukamu ebitundu ebi omuggo naganze ndo musota yali agasse erikoloze sande mukwano gwange nkutumiddeko wali emuduuma ne ali muduuma kati yadde emuduuma ali ne muganda lasta naye wa mirembe bambi kiri kuluze sande musajja wa mirembe munyumya gasirika neweebaka asigala akulaga nti mulina okunyuma oba naye bamusala akanyatanganzi amanyize bansala akanyata sande kiri kuluze nemwebaka asigala abanyumiza ate mulina okubanga mukola nenze saagala naye nkubeerawo nga twebowa bannaye katudde ku mboozi za DNA ey'omukulu Paulo Kafeero omugenzi ndaffe tugoberere ensonga ate banaatunyumiza bunyumiza nga ate ebyuma bisobola okulaba tubirina wano katubigoberere. Kale bantu bange mbaagaliza ebirungi byonna bye munjagaliza byebyo bye mbaagaliza mwe abeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu mujje ekasubi kubasooka kwa vula stage ngenda kubanga nze bafunya wabula neevuma nnyo omuntu ajja mu inbox yange mbadde nsaakumpaako ku nnyimba z'akadongo kamu sigaba za bwereere ekyo bwana Sweet Dala olaba kituufu oli ajja w'omugamba nti ennyimba ntunde ngenda ku YouTube kati nze bagambye nze YouTube akankubuuze bwana muzungu nze abantu banga Sweet Dala era bwe nali nga ntunda ennyimba zange ku ground bagamba njazijja ku YouTube abamu balina n'essimu ez'ebbeeyi agitega butezi bw'ati eruwuliriza wano erumuleetera naye bagamba eza Sweet Dala musaaga mujja kusangayo oluyimbo mujja kusangayo 3 omuyindi mbadde musse batunyooma n'abakyala mutussa amaddu mpozi ne Kyagulanyi agambye ennyimba njazo gy'okusangayo naye nina ennyimba 63 endala tojja zisangayo ate ennyimba zange tosobola zisanga ku buli layibulale eza Sweet Dala nedda era ekyengera zina layibulale emu we ziri nga nze nazimuwa nannyinizo ewookubiri wane wa muzungu nawo weeziri naye wa Ssaalongo kadongo kamu ayinako ntono ekibuye ayinako ntono kuba naye mukwano gwange ayinako ntono naye nga kati ze nnina zonna wano osobola ozifunawo oba ng'ozze kyengera wane wa muzungu kubanga ye mukwano wange era akkirizibwa okutunda ennyimba zange okuzikozesa okuzitunda kuba mukwano gwange ate munnaayi bw'otaba na mutima mulungi eri balala bwe banaakubeerera n'omutima omulungi kyekirema so bannaffe abamu ajja enjogera tewooma oli najja ng'alina kyayagala najja n'akugamba hayi ebigambo kubanga wenzija ne nkugamba hayi kiraga nti n'obuvunaanyizibwa sirina tuuka nze Sweet Dala mwami muzungu n'otampita mwami kubanga nkimanyi nti nzaala tuukira ku nsonga njagalayo ennyimba z'akadongo kamu nkola nti okuzifuna ekyamazima ne nabeerako ne messages 100 nja kutwala eyo nti ya nsonga naye alinga akunyonyoogera anyway mpozi nga tunabasiibula tujjukiza abantu ekivulu ky'akadongo kamu ataakulaba ekyabakadde baffe bazeeyi baffe ababangawo endongo eno naye mu kintu ekyo katonda tusaasidde nga tukyabalaba nako mukunuma nti balina personalities be batunuulidde oba abantu ne basuula abantu abalala ettale toyinza kuŋŋamba nti oli mu kuteekateeka enteekateeka y'ataakulaba naye nga Ssaalongo Emmanuel Ssekidde omusajja eyakuba ennyimba ezo zonna ennyimba ezisinga zitunyumidde kubanga Ssebatandoozi atandikira kumpa ku musawo jjukira abadde mu kadongo okumukubira abadde eteepu eyo yonna yagikuba abadde mu kadongo kamu Super Singers akubidde tewemenya nakwemenya muzeeyi Ssekidde Ssaalongo musajja aludde nnyo mu kadongo kamu ate talina mutima mubi nze buli lwe musanga Ssaalongo Ssekidde bagambanga ku Big Bar Ssekidde muzibu nimbuga naye omusajja nga nze ne ŋŋendayo nambirira mwangu Ssaalongo Ssekidde musajja wa kadongo kamu ate wadda so kino kijja kubeera nga obwolumu promoter Balunya nsaba gwali mukola ku nteekateeka eno Ssekidde alina okubeera ku stage atukubira endongo ate oluyimba lw'ennono y'ebijja ate lulungi naye muyimbi ennono y'ebijja lulungi muyimbi muwandiisi kale ennyimba ezatunyumira akubidde abantu bangi munene akubidde abantu bayitirivu
kati kijja beera kyabwewuusa otwale ba tiktoka nga tonatwala sekidde. Ka tiktok ate yano nayo tiktok yazze kosagulu. Hey. TikTok ano nayo ki yazze kosagulu kino kivulu ky'abaata akulaba twagala abantu abaliwo mu gy'ekinaana nga batukuba omuziki bamuzeyika ku mirizi bamuzeyise batta bamuzeyi Matiya Luyima bannakakaawa muzeyi Dani Mugula abo abasajja abedda wa Minsuseera Segamwenge nali ndi mu kyalo ndiyanga bwe nti mpulira ennyimba za Minsuseera Segamwenge muzeyi actually nze namulabako emirundi gyali mitono nnyo naye nga ye musajja bagamba ku Nairo y'omu ku basajja baateekanga ekivulu n'abatikka n'abatwala ebusoga buli omu n'amusasula ne bekiba ekivulu kiganye ne mudda nga tewali abanja. Era ng'okuwulira nti muzeeyi Segamwenge ayina ekivulu egindi buli muyimbi ayagala agende naye buli mukubi ayagala agende naye nga musajja asasula buli kintu kati abantu be bato twetange tubanga tutunuulire nnyo nga n'ekivulu tukiwagira nnyo ate buli owedda fuba okulanga omukungu. Ate n'ekirala ennyimba mutuwe obudde obumala oba tunaatandika ssaawa 3 ez'okumakya mutuzannyire emizannyo ennyimba nga we baakola ki we mwazikolanga. Waliwo ekivulu yes, bakiyitanga Bannalukoba United Artist wakirabako? Nedda. Bannalukoba United Artist kyalinga ku Nairo ekivulu ekyo kyakwatanga mu nnaku 3 oluusi okweyongerayo naye ng'omuyimbi ojja n'oyimbamu ennyimba 2-3 n'ogenda ono n'akuba endongo bwako omulala n'agikwata nga kiringa kyamasanyu Bannalukoba United Artist kyabeerangawo ku Nairo nga buli mwaka akoowa yagenda nga tekirina nnyo naye nga just kuzza. Bannalukoba United Artist we nayimbirako ku stage emu ne Immaculate Nabiryo omugenzi manyina basudde manyina basudde Immaculate Nabiryo nayimbako naye ku stage eyo nenzirawo mu ku stage eyo nenyimbako n'omugenzi Saala Birungi ku stage era gwe mulundi gwe namulabako. Kati kwegamba nalaba abantu bayinendabako nalabako abantu bangi abamu besyayinza kujjukira naye nga ojjukira be mwapafaminga nabo mu kivulu ekyo okusinga nzijukirako ba Benison Semyalo Bannalukwata omugenzi Saala Bugere nzijukira oyo gundi Abdumulasi nzijukira waliwo abo ba Bernard Ntandayamba omudduwo nzijukira oyo Saala Birungi omugenzi Paulo Job Kafeero yajjawo n'ayimba nolwokuba nti walinga toyinza kubeerawo okuzibya ojja n'oyimba oyinza okubeera ekikantono n'ogenda. Abalabi baasasulanga oba just byalinga bya just? Sijjukira nti abantu baasasulanga kuddiza kwabanga kuddiza bwe mba seerabidde Mamuli Katumba bw'oliwo omukyazizza akyogera okubanga yali omu ku baakiyimbirangamu ne Mathias Walukagga n'abalala bangi abayimbi b'ekiseera ekyo sijjukira nti baasoloozanga nolwokuba nali muyimbi oba saakigenderera naye nzijukira kwalinga kuddiza kwebaza kuba kyatambulanga ennaku nga 2-3 ng'endongo evuga okuva ku makya ne buziba n'esula ng'evuga ne bukyanga evuga naye ng'ojja n'okuba ebidongo kwagalako. Era Kamiiri awo yankubirako ku beesi nga nnyimba Kamiiri eyankubira solo baali bamuyita Kisekka omugenzi kati yafa bamuyitanga Kisekka muvubuka yali yakulanga Omunnalwanda nga mweru nga mujagujagu. Semuleme ye yankubira keyboard. Semuleme omumanyi Semuleme nga yakuba keyboard naye n'amiriza ebiseera bibyo yaliwo yekanga yikafulu ye yakuba keyboard so yalinga akubira mu Gomiba ayina gye yaveeyo ba mukase najja mu Gomiba. Oyogera ku kase kubanga erinnya mbaddenga aliwulirako nti y'omu baakubayoko n'ava mu ewakase najja mu Gomiba. Kati mu kuva ewakase yavaayo ne Kiweewa Gerald ebiseera ebyo Kiweewa najja ne tubeeranga naye awo ku Nairo naye ng'ayina ebigambo ebimu bye yatunyumizanga na kati ebikyandi ku mutwe obwavu bwamuluma nnyo nga yakava mu Kase Music Recorders nga tubeera naye ku Nairo awo era bwe twafunira n'omukwano omungi naye walingawo omuti omunene guli awo nga katoilet naye lumu tuba tunyumya n'agamba Sweet Ddaala olaba nze ngumira ku muti ogwo ola teguliiko kinyonyi n'eki kuba tekuli bikoola naye enkuba bw'eneetonya ne gutojjera ebikoola ebinyonyi bigenda kudda okwo bibeere biyitirivu. Kati nga be nakuba abateesi ballo ne lukuba ne lubanga oluweddeko nema kati sirina ssente olunaku lugenda kukyandeeta yiiti ejja kunziza waggulu lwakya n'akuba eggaali ekozeeko twabadde ne tugenda ku DNA n'emboozi naye terekeka tulibyongerako. Kale ssebo nze Sweet Ddaala ku YouTube Sweet Ddaala omuyimbi mbadde Mose
ku TikTok Sweet Dara. Enamba yange 0756900900. Yenna kubira simu ne yeyitanze mu musaba video call. Ayagala ennyimba zange wane wa muzungu David Kasubi ku basawo kwavula stage gwe mukubire. Gatta konti aha wa musaba video call najikuwa mugambe tulaga amalibu. Webale nnyo. Kasola ganze sigala mugamba soko seke tulabe. Zamanyo nagajamu gagali common. Seetaaga kufaana. Kikaya College Bulenga. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga. Lya kisulo n'abaveebweru. Lya bawala n'abalenzi. Ligatta amadini gonna. Liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga. Lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka. Bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 07724279. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0779-12-04 oba 058-98-97 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.